singa batadde ku 99 lwaki 99 lwakuba omu akkiriza Museveni ya benefitinga. Ensonga eyo mukulu moderator, Bannayuganda twawambibwa. Essige eddamuzi lyawambibwa. Lwaki? Nga gavumenti yefa amaanyi g'abantu. Gavumenti twavaayo mu myaka egy'amabegaawo ne bakwata bukwasa Entebbe, ne bakuba mukulu Idi Amin n'agenda, bano banakyemalira ne bakwata Entebbe. Ne bavaayo okwo ne batuwa ssuubi nga tulowooza nti tugenda abeera ne demokrasiya. Tulonde omukulembeze gwe twagala. Bwe twatandika okugenda mu kalulu, ate nako baakawamba buwambi. Tetulondangako. Kati mukulu yagenda mu state. Yagenda n'akwata state, omanyi kye bayita state. State yeriwo ku protectinga government. Kati bwe yatuuka mu state, owa mu state mwennyini yalina okulonda omukulu wa poliisi. Owa mu state mwennyini Jeno Museveni gwe ngamba nakyemalira. Ye ate eyavaayo n'akyusa constitution yaffe ya Uganda. Kati yalonda n'omulamuzi, Saabalamuzi yamulonda. Kati awo mukulu moderator wenzirira mu bantu Abannayuganda abali wabwera abali kumpuliriza. Nti ifwe abantu ng'abantu tuliwo ku lwaffe. Lwaki? Judiciary oba abalamuzi be balina okuconnectinga ne state okubeera nga balamula ensonga zaffe. Ebo olwedde baabagula, babaaza ku side ya state. Batuwambako abantu baffe be twali tusuubira nga gavumenti maanyi g'abantu nti be basobola okulamula ebyaffe. Kati bwe baamala okukwata abo, jjukira state kati saawa zino eya Jeno Museveni yakwata poliisi, yakwata amagye, yakwata abalamuzi, ne beerabira emirimu gyabwe. Olina okukitegeera mukulu moderator nti Uganda yerina amagye ne poliisi agakyasinga obungi. Naye ate Uganda yerina amagye ne poliisi agakyasinga okukola ekintu eky'obuto ate eky'obusiru ekisasobola akolebwa mu ggwanga ddala. Kintu nga kyekyo. Abakulu bano bagenda okuleka okukuumanga police to keep law and order. Now they disorganize the order and law. Okitegeera bulungi bwe tubeera wano mu nsonga zaffe. Singa kati saawa zino ngamba nti wa NUP nga bwe nkugambye nti embuzi eri awo tugenda agirya ya Idi, bagenda aginoonyerezaako. Mwalidde embuzi ki? So baava mu kukuuma eddembe lyaffe, kati bayonoona eddembe lyaffe. Baava mu kukuupira mulo, kati bayonoona lo. Abasajja olaba abamagye. Baava mu magye, abamu basanga mu poliisi be baduumira poliisi. Banaategeera law and order. Omanyi bulungi omunamagye omulimu gwe. Baava ne ku boda zaffe olaba bali kunta abantu e Kasese. Tebamanyi mulimo gwabwe. Eyo state yafeyiringa. Naye okufeyiringa kwona omuntu omukulu Jeno Museveni. Bwebeera nga tukyalina Jeno Museveni, Uganda tuli bubi. Kati essige eddamuzi. Bwebeera nga sinaba agenda kusiga eddamuzi. Mukulu moderator. Sebo. N'Abannayuganda abali kumpuliriza wabwera eyo. Mulina okukitegeera nti Jeno Museveni okukwata n'abeera nga taleka abalamuzi ne babeera ku lwabwe ng'abantu. Ffe Bannayuganda ne tusigalanga Bannayuganda. Ne tutabeera na muntu yenna asobola tuconnectinga ku state lwakuba state yo ya mundu na bintu birala. Temanyi muntu wa wansi. Nga boolaba nga we bakuta, nga boolaba nga we bakuba abantu emigo, nga boolaba nga we bakwata abantu. State gwe mulimu gwabwe. Kati Museveni okukwata abantu bano boona, n'akwata essige eddamuzi, n'akwata aba poliisi, n'abeera nga yeemalira buli kimu, yavuddeyo n'akola monarchy. Oba okitegeera, yakoze obwakabaka mu Uganda. Kwe kuwulira nti ali kuleeta kitabani kye. Era ekisajja ekyo mukyetegereze ate mukiteekeko nnyo ekigeno ekinaba ayita mu madaala gennyina nti olulimi lw'amazima bwe lutyo. Lwo terutegeerekeka naye luba lutegeerekeka. Bale manyi bagamba mutabani we. Ekyo kitabani kye. Kati bwebeera nga ovudde awo Museveni okuzimba obwakabaka mu Uganda. Kati abantu bonna Abannayuganda abali wabweru eyo, omuntu bw'atavaayo n'agamba nti nze ndi wa NRM, bw'atagamba nti nze ndi wa NRM alowooza sijja kulya.
neba NUP bava mu kutya bwe batwala ekyakwanzi ne babatuuzaako amateeka tebakomawo ne boogera lulimi lwe tutegeera boogera lulimi lwa NRM. Olaba wano omukulu n'abanje ono Ntimbo Prime Minister era Prime Minister Ntimbo kunze Ntimbo ye Prime Minister wa President bwe beera nga ali kuyisaawo ensonga zonna ez'eggwangwa tebagamba nti gavumenti yeekoze bagamba nti NRM yeekoze eki yekoze ndowooza kyo okirinako obujulizi. So mukulu abantu kati gavumenti yayonooneka tetukyalina kintu kyonna. Awo nze nga muna NUP musajja w'amazima wenkungira abali kumpuliriza wabweru eyo mwenna mutegeere nti muli ku lwamwe temulina muntu yeena alina okubalwanirira. So kye tulina okukola okubeera nga tulwana esiga eddamuzi lisobola kubeera litya lyokka ne litunula mu nsonga zaffe. Kyova ogera kati enaku zino omuntu ayimirira Ntimbo aliko omukulu mu state nabba ettaka nakubako ettaka lyo era n'alitwala onaayogererawa bakwata n'egundi ne rediyo eno ne bajja wano ne bakugamba gwe mukulu tukugambye owa NUP takomawo ki wano naye ate nga mwabakola organization yamwe era n'emisolo musasula bulungi naye ate ne mutambulira ku mateeka lwakuba omusajja yakola obwakabaka. naye singa kibadde bwe kito singa tole ku mpewo nkugambye kisoboka mukulu moderator kisoboka okujja wano neweebuzaabuza n'otabeerawo n'okubeerawo lwakuba ono jeno adumide yakwata Uganda batukwata bukwasi. Jukira twakava mu kalulu wano mabega pulezidenti wange omulonde ow'abantu gwe mumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atwala omusango gwe mu kooti yali akagutwala mu kooti ate omukulu agenda kusala omusango era tuli musisinkana mu State House n'abantu bagenda asalira omusango ate ng'amanyi bulungi nti baba kalulu kaafe bakubye abaana baffe bakuuta abantu baffe bafafa tolinaako ojja kwogererawa. Bannayuganda mbakubiriza abali kumpulira wabwere eyo mukulu wa RDC oteranga ogamba nti nsiga bukyayi naye ge mazima mukitegeere nti tuli ku lwaffe era twekunge tubeere kitole kyekimu tulumbe tuje judiciary yaffe ekomewo so that tulonde abantu baffe bagende mu state abagenda kutegeera embeera y'abantu naye otherwise Uganda tuli bubi era tetulina backup yonna twasigalanga bannayuganda. toyanza nnyo toyanzege webale nnyo mukulu moderator oyo nkyaliko bannayuganda naye mutegeere nti baaba wamba oyo w'ekitiibwa Latifu